kakati tugamba abanya-Uganda batuliriza tuze wano ng'abanya-Uganda abakyala abakazi b'eggwanga lino Uganda weeyimirira tuli majority tusinga abantu bonna obungi tuparticipatinze mu politics zino zonna President Museveni abakazi bonna bamuwa bululu abalala babayita abakazi ba Museveni bamuwadde obululu bamukipinze mu position up to now. Through him and his governance, netfuna platform, netfuna opportunity to use our talents and wisdom and ndi muluzungu netukozesa obusobozi bwaffe n'amagezi gaffe netubigatta ku ggwanga lino neritambula ate abadde atambulira ku ffe. N'olwekyo kati ebintu engeri gye bigendamu ffe tuze ng'abakyala wano mu movement nga turepresenting abakazi ba Uganda wano nga tugamba obwedda tuwulira ebigenda mu maaso eyo waliyo pressure group yefuuse government neringa efuuse government bagamba kyesazeewo kye kinaakola naffe tuze nga pressure group ate ffe tuli pressure group esingayo n'obunene abakazi mu Uganda muno tusingayo bungi n'amagezi n'okusobozi byonna biri ku ffe. N'olwekyo naffe tuze nga pressure group naffe tuteeyo wisdom yaffe ne ideas zaffe kubagenda kulonda abanaakulira parliament ya Uganda. Tetwagala kufiirwa bakiyita ki protecting gains tubadde tufunye gains zaffe twazirwanyirira ne tuzifuna mu Uganda yogenda kiki yetuwangudde. Okay, tubadde tutambudde olugendo luwanvu nnyo nga tuwangula nze nga senior citizen bano I call them like my daughters naye tuwangudde ne tuhanding over bulijjo tuhanding over naye nze nkyali mulamu. N'olwekyo nze nkuba omulanga ffe tuze wano tetwagala kufiirwa ebyo bye twafuna abakyala mu ggwanga lino twafuna obwa mu leadership ya president ne vice twabifuna byali bigenze naye ne tuddamu ne tubifuna ne kati tubyagala tuprotecting obwa speaker bwo kuva constitution nga tumaze okugikola obwa speakership leadership ya speakership tubaddeyo nga tubalansinga omwami n'omukyala naye kati tugenze kuwuliriza ebigenda mu maaso pressure group nga banoonya abasajja babiri ffe tukigaana mu linnya lya Yesu tukigaana tetuyinza kufiirwa gains zaffe era tuli wano tubulira President Museveni tetuyinza kufiirwa gains zaffe ze twali tufunye ate gwo protecting otya gains zino ez'abakyala ate ne zifa ozijjamu otya mu kibalo. N'olwekyo ffe tukugamba tumanyi gwe nga president tetunamanya president omulala tumanyi gwogenda kulonda abakulu. In fact parliament abaparliament be bandibadde bagironda nze simanyi UPDF bweyingira mu kulonda parliament. Ekyo tukikusaba kiveeko tufune obukulembeze bwaffe mu parliament omwo bwe tutafuna bwa speaker tufune obwa deputy kubanga bonna tubayinayo abali qualified ate basinga nabana abasajja be bagamba abakazi baffe bali eyo very influential very expert women ababadde bakola nnyo abayinza kuteekako egunda eyo nekola bulungi. N'olwekyo ffe ebyo tubiwadde Katonda manya ajja kubikolako engeri gyatuwadde chance y'okukungaana wano ne twogera ate mu ab'amawulire banange ebintu byaffe mubiteekeyo mutwale omulanga gw'abakazi bakaaba tetwagala kusereka mu kiseera nga kino Uganda twetaagira ddala at this transition okusinga obulala bwebadde twetaaga. N'olwekyo bagulewo batuwe ekifo kyaffe nkubera mulanga ba members ba parliament sikubira abakazi bokka abakazi mwikyandibadde automatic mwabakyala bali mu parliament bagamba automatic bwe babaleetera amannya abiri nga g'abasajja mugaane oba mu walking out ffe bulijjo tetwa walking out mu constituent assembly oba mutambula ne mufulume mbiveeko naye abasajja mwe mbasaba support
kubanga twagenda kutuuka we tutuuse ng'abaami abategeera abamanyi omugaso n'omuwendo gw'omukazi baatuwagiranga mu CA ne batuwagiranga mu palamenti ne tufuna gains ezo. N'olwekyo mbakubira omulanga abaami abali eyo, temugenda ne mukyuzinga abasajja babiri bati ne mufiirwamu idea y'omukazi mu leadership ya speakership. Temukikola. Tuvudde wala. Don't take us back in reverse. Ye nno si byogedde simaze, Mukama yeebazibwe kubanga aguddewo.